ssatu. Number 1 inda shukuru. Allah akuwadde ekyengera ogenda mwebaza otya? Agenda okulaba ng'olese ba DJ direct jahannama nga bakuba sola zonna nga bazifuumula awaka. Jaga nti ono muwadde diguli bino byakoze nga Allah ajjamu baraka. Naam. Di Allah lwamanya mikwano gye inda almusiba, omuntu afunye omusiba. Omuntu n'amanya nti nze musetingidde omusiba ngadda ku bbali ng'afuna wuzu ng'asalira akabbiri ng'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha. Nga Allah amanya nti muddu wange ategedde kamukyusizemu ekisingako obulungi. Abasinga obungi tumanyi nti buli omusiba lugujja Allah aba akubonereza era gwe gwasinga obutayagalira ddala no. Genda olabe aya y'omusiba Allah yatuuka okugamba nti wabashiri swabirina, tegaba basanyusi. Lwaki? Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Labe biddakaawo musajja emukono wano namusomesezaako ne ku fajiri ewaffe motoka yagenda nekuba omwana we yagana Sulaimaani Allah amujjuludde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha. Olukuba lwemukubye sikakasa nti akyali mbalamu. Motoka negenda nesiba nekomawo ekitatera kulabika ku batomedde. Kategeddaako okuvaamu nga manager wa MTN Hamzeyi tusonyiwe tirabadde alina ssubi nti omwana asala naye badde nsaba tukimalire wano nga temuli poliisi n'ebirala. Tukubagizeyo kyenkana ki nga ne mu nnyumba temuli myadde akakadde asirika adda kwadhikaalize. Tukubagizeyo kyenkana ki haji n'asirika. Manager n'amugamba nti tukusaba okkirize tukubagizeyo n'obukadde bwa Uganda 6. Badde ogamba ki? Millioni za Uganda 6. Nagabe kunabako okusima kwa Allah siina kyenkyazza muzirete. Manager n'asigala n'atuma omuvuuko w'emmotoka n'agenda naleta box za sente ne bayingira ekisenge ne babala. Haji yavaayo ng'atuuyanye. Babuloko bamanyi bayanguwa mangu ne bagande Haji wane mukono mu tawuni waliwo omusajja yabise ekizimba kyagala millioni 2. Buba buwungeera nga nowa hali yawedde munaga Haji oyo muwezi omuwa motoka emulemeredde waavu muyingiridde muwe sente mu wiikemu. Haji yali binojjo atandise okusoloza nga yeevuga. Allah aleeta omusiba ng'alina kyagenda okukuwanyisizaamu ekisinga. Olw'okupapa kwaffe ne twogera bingi Allah n'asizaamu kyabadde agenda okukuwa. Mu basahabiya Ummu Salama yafiirwa bba bamuyita Talha radiyallahu anhu. Bwafa omubaka atuuka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba olina kyoyogedde kyonna n'agamba nedda. Omubaka yennyini n'azza amaaso g'omugenzi n'amugamba omukyala gamba ebigambo bino inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha. Omukyala n'abimaliriza bagenda okuziika ne bakola program wayita ennaku myezi 4 n'ennaku 10 namwandu zaamala bugenda okuwunzika ng'ayingidde mu bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Edduwa ya musala sahaba avuddewo ng'ate oli mu kifuba kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyita kitono ekyo. Nayingira mu gurupu ya bamaama babakkiriza. So buli Allah lwaleetanga omusiba guma osaleera kabbiri somedduweeyo ogenda kulaba ansi eziddako ng'olaba Allah kyakugyeko kibadde mayina ate kyaleese kinene oga nti alhamdulillah. Ategerekise so indal musiba wa indal haja kisembayo Allah amanya ddi mikwano gye mu kaseera ng'omuddu mwetaavu kedde ku makyanga alina obukadde 2 bwe yeetaaga okutopinga ku nsonga yeekutuke. Allah n'akulaba ogenda kusookera waani ino kulanga ojjayo akasimu swaibu gwolaba nti yasinze Allah alo nayabise ndina ensonga swaibu milioni 2 nagana akamala okusasula emisolo sente tewali. Zaituni obukadde 2 nagana nze namazeyo sukulu fizi w'abaana siina n'omala obbeetoololamu nogana nsale 2 Allah ngaganize gwosembyayo message yo n'agikasuka nekka mu kasero
baluwa Allah bamanya nti mikwano gye inda alhaja mukasera ko bwetaavu nosikayira akammeka namugamba mukama wange kino gwakiggusa ndagirira ntemere ekkubo weritali ogenda okulaba nga waliwo message ezze ku ssimu nyini ate gwotandikirako mbadde nina ensonga yange naye simanyi naga nti oyagala mmeka ezo nze nkumanyi teryakubanja ate toli mulyazaamaanyi oyagala mmeka walaba ogenda omugamba njagala 2 kitundu abadde ayagala 2 ataano gazanyewaawo naga nziteeke kuno obojja oyo ye Allah kategeddaako so Allah amanya mikwano gye mu kilasi 3 bwe tumuvaamu kati omusiiba guzze eri Allah lwaki ofaafaagana n'omwana oyo yagale n'okumutuga ddala bajjajja b'omwana olwo banaamulaba nga eardrum waziye banaakusanyukira baganda b'omwana ono bwe banaawulira ebituuse ku muganda waabwe taata yakoze kino taata yafuuse mutujju takyabuulirira akuba nakutuga tebangako nkola y'abasalafu abatukulembera abalongoofu idhan ikhwata izza mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutambuza enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumufaanane yaliwo yagenda ku sujudi sallallahu alaihi wasallama ali batabani be Hasani nani ne Hussein ne bajja ku bibegabega omulala n'atula ku mutwe n'akwata amatu n'avuga omubaka teyava ku sujudi sallallahu alaihi wasallam eswala newanvuwa ku lw'abaana eswala esalibwako ku lw'abaana imamu ng'awulidde omwana akaba mu kateni abadde agenda okusoma wal adiyati bamugasoma ikhlas oba aya etya otaase omukyalo oli tajja kusala nga atebenkedde ku lw'okukaaba kw'omwana era sallallahu alaihi wasallam yesigalayo ku sujudi sahaba agenda okulaba eswala ewanvuye anyumya hadithi agamba nensitula omutwe ndabe oba omubaka afudde oba akoseddwa ngenda okulaba nga bazzukulu be bali ku mutwe nenzirawo yanyumya hadithi nagala omu nali mu ssala mbaka n'awanvuya sujudi ngenda okusitula omutwe gwange nga ndaba bazzukulu be bamuliko era bamala koowa buli omu nadda ebbali mbaka nalyokaga nti Allahu akbar bukulu bwa mwana abaana embonereza yaabwe tugitunuulire obusiraamu bugamba butya tujja kutuuka mu maaso ga Allah nga tetwagunjula twali batujju kyaba Allah subhanahu wa ta'ala tukumire ku nkola y'obusiraamu ate atuwangaze nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaagala bakyala baabwe abaagala abaana baabwe abaagala ab'eŋŋanda ab'endyo tuyunga oluganda naddala mu baana اللهم صل على عبدك ورسولك محمد أزكى الصلاة وأكملها اللهم بعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم اسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف ولا حول ولا قوة إلا بالله يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا إنك ولي الأمر والقادر عليه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.